abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba mwebale mu programu ena Alex Mukulu, abalungi be basinga obungi. Ebibuuzo bingi bye tulina ebyebuuzibwa. Olwaleero njagala kubatunuza mu kintu kino nti mu bitabo ebisomebwa tutera okusoma ebintu ne bagamba the father of the nation oba the founder of the nation. Nkiddamu, ebitabo bingi binnyonnyola father of the nation oba founder of the nation. Oluusi ebintu bino biba bantu mu mannya nti Nkuruma ye father of the nation Ghana. Mpa example, siri sure babo bakirowooza bwe bati. Oluusi eba ndowooza ideology nga ndowooza nga yezimbye nation nga bwe bagamba oba waliwo ensi ez'Abayisiraamu ezikozesa sharia law zo kibanga enzikiriza yezimba ki enzikiriza eyinza okuzimba nation nga Vatican. Owulidde tuyinza ga nti Papa gundi ye founder of the nation Vatican nti Papa gundi. Kakati yagala obbawo akakagero, twali tugenda okukola kyogamu mu abaana abato abatagimanyi ye Queen lwe yajja okukyala kuno nga tumwaniriza ne bampa omulimu ogw'okukola opening ceremony. Naye bwe tuba tugikola nga tukola practice, abantu bangi nga bajja nga bagamba nti omanye teekamu father of the nation ate ne mother of the nation abeeremu. Neŋŋamba father of the nation yaani era mother of the nation yaani? Simanyi ne na suspecting ndowooza baali bategeeza president ne first lady nti babeeremu father of the nation. Namaga nti okay, naye bampadde history, bampadde ekyokukola the journey from where we have come from far and now so far so good. Kakati waliwo history waffe, waliwo ebintu bingi nnyo bingi nnyo bingi nnyo. N'ekirala manyi kitera nnyo okuwandiika bintu bye sitegeera bulungi nti father of the nation yaani mu ggwanga muno, mu ggwanga lyaffe Uganda, Muteesa, Amin, Obote, Binaisa, Lule, Muwanga, Titokero, Museveni. Kibuuzo tulina kyebuuza ffenna nga bannayuganda. Nze ng'omuwandiisi ngezaako nnyo okunoonya bameka abakigambye bwe batyo, bameka abakikkiriza father of the nation, biki byakoze n'ebintu ebifaanana bwe. Naye ate kyampa okulowooza kungi ne ntandikira ddala okumanya nti ddala father of the nation yaani wano mu Uganda gwe tusibirako empale nti oyo ye mukama waffe, founder of our nation. Abamu bagamba Obote, abamu bamuyita founder of the nation, father of the nation. Simanyi oba wali abaga nti Amin ye father of the nation, sinnakiwulira nnyo. Naye taata yazaala omwana, taata wa Uganda, Uganda bw'aba mwana yaani?
nze nzikiriza bwendi nti si muntu kiki lwaki father of the nation alina ebintu byakola. I think so. Naye abantu muyinza okugogolinga ne mulaba ba father of the nation bye baakola lwaki era babayita ba father of the nations. Uganda, father of the nation ya Uganda ye Buganda. Buganda ye father of the nation lwaki kuba weekiri kiri written nti batandikira ku Buganda. Buganda nezaala amawanga gano gonna amalala si yagazaala naye mu politics iringa yegazaala bonna ne bajja ne bafuuka abaana mu ggwanga lino eryaleetebwawo Buganda. Now, nyinza okuba omusobwa emirundi 100 naye amazima galiki. Buganda mwe muva bino byonna ebirala. Mu Baganda tulina kye tugamba ensi eba nnyaffe. Kabaka yensonga lwaki aba baffe. Kuba kabaka yalinga azaala ensi eyo okuva emyaka 600 okuva emabega. Kakati yensonga lwaki ensi tugiyita nnyaffe, Buganda nnyaffe oba Uganda nnyaffe. Kati Uganda bweba nnyaffe ani bba waayo? Ani bba waayo? Kuba tuyinza kuba nnyaffe ng'otuzaddemu n'abaana nga tolina abalo ate watuzaala oti. N'olw'ensonga eyo nze nzikiriza nti Buganda yezaala Uganda. Therefore Uganda ye father of the nation. Ekizibu kijjira wano nti Buganda nayo tekimanyi ekyo nti ye father of the nation. Buganda nayo tekimanyi n'Abaganda abasinga tebakimanyi. Naye bw'osoma ebitabo ojja kisanga engeri Buganda gye yajjamu, amawanga amalala gye gajjamu, engeri gye twegattanga n'Abanyoro mu ngeri eno b'endala na biki na biki. Busimanyi ne tugenda mu Muwawa ne tuva mu Muwawa ne tudda mu Buganda. Bwe twava mu Buganda ne tudda mu Uganda. Buganda kitegeeza bumu. Nnyaffe yensi mwe tubeera Buganda. Baffe omutwe gwayo father ye kabaka. Kati awe wajjira obuzibu awo abalala nga tebaagala baffe asaasaane wonna naye ng'ate baagala tube ffenna wonna. Awo bwe buzibu bwe twajjira era we twabukungulira we twakyamira. Olwaleero nze naga nti Abaganda tebasobola kulemberera mu kavuyo. Tebasobola. Aidha banafu oba batya okuswala batya nnyo okuswala oba twepanka. I don't know. Naye waliwo ekintu ekyo nti Omuganda awali akavuyo tayagalawo. Era buno obuvuyo bujja kumala kuggwaawo olyoka ofuna omuntu akugenda nti awo amayingira waabwe.
kati gwe teebereza balula abo lule yandisobodde okubeerawo leero kakati wano tekisoboka. So abakimanyiiko mumbuulire mututegeeze nti father of the nation ye gundi. Nation yaffe taata waayo yaani. Nze mbagambe nti taata wa gwanga Uganda ye Buganda, kubanga Uganda yatandikira ku Buganda. That is my argument. Enyinza okuba nga ndi muso naye ate mmwe muŋŋambe nti Buganda si ye father of the nation, gundi ye father of the nation, oba Obote olw'ensonga zino, oba Museveni olw'ensonga zino, oba Lule olw'ensonga zino. Father of the nation. Kuba waliwo ne ba heroes be tulina Ekololo, Musaazi ne Lulali awo baliyo babiri bokka. Ate kirina kye kimpadde 2026 yandituwaani anaaba ow'okusatu Ekololo nga hero, kubanga ensalesale ya 2026 yo ojja kuba y'amaanyi singa temubeemu kavuyo, ekintu ne kitambula bulungi, omuntu n'awangula bulungi, tewali bakubiddwa, tewali babbye bululu, tewali omuntu n'awangula bulungi, abe Museveni, abe Muhoozi, abaani ne kiyita mu bulungi. Mungu yajja kuziikibwa Ekololo nga hero. Naye bwe binaabaamu kuno kubagana ebyo gaasi na biki. Kavuyo. So ababimanyiiko mutubuulire. Ate waliwo ekirala ekizibu ennyo, mother of the nation. Tulina wano bamata bangi nga bangi naye nekyo nakyo tukyetaagako obuyambi. Omanyi bwe mumanya kye muliko mutambula mirembe. Mother of the nation yani, father of the nation yani. Nze nkugambye father of the nation Buganda ye father of the nation. Soma ebitabo byo. Ekitabo ekyo sikirina wano kiriko Buganda wekiri Buganda. Kati ekyo mother of the nation kyate nakyo nkyakitunuulira butunuulizi sinakituukako bulungi. Njagala era nakyo batuyambe batugende nti mother of the nation yono. Bwe tumanya ebintu ebyo tubeere nga tuli bagumu, tumanya ni gwe tusibirako empale era gwe tukoppa. Bwe bamala ne batumatiza nti father of the nation Obote, tujja kuddayo tusome buli Obote kye yawandiika tumanye nti ye hero waffe, tube nga turezonatinga naye ne mu mwoyo. Owulidde bye yayogera tubiddemu ate tubisome tulabe kiki yategeeza bwe yayogera ekigambo gundi. Katugambe waliwo ekigambo ekiri very famous kyaga nti good Muganda is a dead one. Tuddeyo tukimerengule tukize obwenkulumu tunoonye eddala yali ategeeza ki, mutuufu, musobu, kyamazima. Debate eyo etuleetera okukula ng'abantu nga naye tumaze okusalawo nti tulina kati okustudyinga father of the nation. Ebirowoozo bye byali bitya, byali biki, yatulaamira ki, yatulekera ki. Awulidde kubanga ayinza okuba nga yatulekera mu mmindi yokka. So ebirowoozo ebyo bwe tubirowoozaako, do we want to build a nation with a philosophy given to us by those who claim to be the fathers of the nation? Yes.
babijjeyo tubikenkukemu tubiyigiriza abaana abato ensi etambule naye buli omu ateeba buteebi. Guess what? Nze nkuze n'ebyo ebintu bye mbadde tulimu okuva lwe twatandika. Buli avaayo aleeta kirala. Conqueror of the British Empire. VCDS OMC. Ye yalwana economic war. Kimufuula father of the nation oba nedda? Ye yalwana olutalo olw'ebyenfuna n'agoba abayende n'abasasula n'obbasasula. Abaddugavu ne beetaayiza mu kibuga kyabwe ne batandika n'okuyiga okusuubula n'ogujwa. Kimufuula father of the nation. Muteesa okugaana abazungu bye baali baagala okukola wano ne bamuwaŋŋangusa. Kimuwa to qualify to be the father of the nation? Question, just questions ze tuweebuuza ffenna awaka ate nga twagala ziddibwemu abo abagamba nti batukulembedde. Batukulembere ne mu nsonga ezo bazitunnyonnyole bulungi. Lule ne banne Military Commission ne bajjako Amin, father of the economy oba banamuyita economic war, whatever. Military Commission ne Lule ne bajjako ekyo kibaleetera okuba father of the nation. Yes and no. But let us know please. Naddala mmwe abantu abambadde endowooza enkadde mubatuleetere mubatulage. Olutalo lwa kinaana Obote kyekimufuula father of the nation. Olwaggwa mu 86 okutuuka olwaleero emyaka 8. Question, gigenda kufuula Museveni father of this nation? Yes or no? Who knows? Nefe abamu twagala kumanya bumanya kwambala embala eri gye mbagambye character. Twetegekere ekiddako. Owulidde? Kubanga ffe abamu ebyo tetubyagala ebyo byonna ebyo ebyokubeera mu byobufuzi sente. Tunoonya sente. Tukola nkole. Ate bw'oba okoze entono zezizo. Owulidde? Zezizo. Tofa kwoli akoze ennyingi. Ffenna si be bamu naye olutalo luli lumu. Kale father of the nation, mother of the nation, byonna ebyo tubyetaaga obbimanyi. Kubanga amawanga agamu gaalina abantu ge balabirako. Kati tetukyamanya ni gwe tulina kulabirako. Owulidde? Tetukyamanya oba tulabire kabaka oba tulabire ku bafuzi bannono oba tulabire ku ba politicians oba tulabire ku banzikiriza oba tulabire ku byabuwangwa. Ani gwe tulina okulabirako nga bannayuganda atereeza n'atutiza mu layini ng'ate eddala naye ali muki mu layini? Ani oyo? Mukama atuyambe tumufune. Bwe tuba twamufuna ayongere omutwanjulira mu ngeri ey'okubikkulirwa.
tutandike n'omuwandiikako byatatugambye naye nga bitubikkuliddwa. Owulidde? So mother of the nation, father of the nation, abatuwuliriza abalungi mutubuulire mulungi kyoyo yatuzaala ng'eggwanga. Kitaffe oyo omwagala omulungi ani? Kuba kitaffe bonna be tubadde tuyisitamu, abamu bakitaffe bato, abalala bakojja biki. Twagala omwagalwa waffe yazaala eggwanga lyaffe yaani? Nze bwe munazimutuwa ojja kulaba nga tumuwandiikako n'ebintu ebirungi, tumuyimbeko ennyimba entuufu, ebigambo byayogera tubiyimbe, abantu babikwate, abato n'abakulu. To a father of the nation. Yesu yebazibwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.